Newankubadde abantu batono abatwala obuvunaanyizibwa okumanya langi oba kkala y'omusulo gwe bafulumya weefaanana n'ekyetegeeza, abasawo bagamba kya mugaso nnyo nga kw'otadde n'obubi. Dr. Joseph Mutyaba okuva ku ddwaliro Lubaga wamu ne Dr. Oscar Mugerwa nga bano bakugu mu ndwadde ez'omunda batubulidde langi entuufu omusulo gw'omuntu bwe gulina okufaanana. Gubaamu ako kapeliyero, gubaamu kapeliyero oba onywedde nnyo amazzi guba colorless. Kitegeeza gubeera gwa yero naye nga gutangala nga bw'ogutunnamu singa abagutadde wantu osobola olaba ekiri emabega. Yeyo nnomo kkala abazungu abamu bagiyita amba. Kyokka langi eno emanyi okukyukakyuka nebeera nkwafu nnyo. Kino abasawo bagamba nti kisinga kuva ku bungi bw'amazzi omuntu bw'alina mu mubiri. Bwe gubeera nga mukwafu nnyo kiba kitegeeza omubiri gwe tegufuna mazzi gamala. Wabula ate gubeera nga guli colorless kitegeeza ate amazzi oteekamu mangi. Kitegeeza omubiri oguwadde amazzi nga tegukola ki nga tegugeetaaga. Abasawo bannyonnyola nti langi eno esinziira ku birungo ne mu bifo omusulo mwe gukolebwa. Omusulo guva mu musaayi nga gusengejjezeddwa ensigo ezikola omusulo. Obutofaali buno obw'omusaayi bwe bayita red blood cells bwe bumenyebwa buvaamu ebirungo bibiri. Bumenyebwa mu kibumba ne buvaamu ebirungo bibiri. Ekirungo ekimu kigenda mu musulo, ekirungo ekirala kigenda mu bubi. Kati ekirungo ekigenda mu musulo kyekiwa omusulo kala ya yero. Ekirundo ekigenda mu bubi kyekiwa obubi kala eyo eringa eya brown gye bayita stako. Kyokka gwafulumya omusulo ogwa langi eya kyenvu omukwafu wandiba mu Katyabaga okusinziira ku basawo. Oluusi gubeerako n'amaaso g'omuntu okufuuka yero. Ebiseera ebisinga ebyo bitambula byombi. Abamu bafuna n'okusiiyibwa olususu. Ebiseera ebisinga kiva ku obulwadde either nga buli mu kibumba oba mu kye tuyita gallbladder. Kubanga akalulu ako kalina ebintu bye kaba kafulumya oluusi nga birina okugenda mu kyenda ne kazibikira oba ne kafuna endwadde. Endwadde ezimu ezikwata ebitundu ebivunaanyizibwa ku musulo mu mubiri nga kw'otadde n'ensigo zisobola okukyusa langi y'omusulo. Wabaawo omusulo egubeera ogwa red ng'omusaayi. Ekisinga okuleeta omusulo okuba ogwa red era gutera kuba musaayi. Naye ate mu bantu abamu kibeerawo ng'omuntu afunye endwadde ekwatagana ku urinary system. Muno mulimu urethra oba akapiira oba akapayipa akafulumya omusulo okuva mu urinary blood akawago ak'omusulo. Obulwadde buyinza okuba mu kawago oba mu ureta. Bwe gubeeramu omusaayi kyongera okukakasa nti ensigo eyinza okuba erina obuzibu oba okuva ensigo gyeva kuyita mu kawago okufuluma waliwo awalibwa omusulo omusaayi gukola ki weguva. Waliwo n'ebirala ebisobola okuviirako langi y'omusulo okukyuka. Gamba ng'abasirikale b'omubiri okutandika okwerwanyisa, okulinya emmere naddala emmyufu nga kw'otadde n'eddagala erijjanjaba endwadde ezimu. Waliwo eddagala lye tukozesa mu TB lifuula omusulo gubanga red almost ebanga orange eyakwenkya abamu bo bagirabanga red. Waliyo antibiotics endala ze tukozesa n'amalagala amala agaleeta omusulo okuba ne kkala eyo. Tukitegedde nti eriyo n'abantu abasobola okufuluma omusulo omuddugavu. Kati ng'alina malaria tafuka musaayi afuka omusulo nga gufaanana ng'amajaani gufaanana nga soda wa kooko. Bakitegeeza alina omusujja gwe tuyita complicated malaria. Guba musujja gwa maanyi nnyo gwa bulabe ogusobola n'okutta singa guba tegujjanjabiddwa. Kati ng'ovudde ku langi ez'enjawulo ate waliwo omuntu lwafuluma omusulo ne gukola ekyovu ekingi ennyo. Kino Dr. Mugerwa nakyo akinnyonnyodde. Oluusi eyinza okuba sigino mu protein, ekirungo kya protein kifulumawa mu musulo. Ekyo kiri abnormal era kitera kuva ku ndwadde ez'ensigo. Omusulo gwefaananyirizaamu obuugi wamu n'ogufulumiramu obuyinja nagwo gubeerako endwadde ze gulanga. Gukyuka nga guli turbid, gwe bayita turbid, guba gulimu infection oba gulimu ebimere, mulimu gye bayita urine tract infection. Kitegeeza walimu obuwuka. Ate era omusulo guyinza obbaamu abantu kye bayitanga sand. Oli ayizo gaabwe nafuyisaako omusulo nga mulimu obuntu nga gulinga omusenyu. Kyokka n'obubi nabwo bulina lwe bufulumira mu langi ez'enjawulo. Zino
omusawo agamba nti zisinga kwekuusa ku mmere omuntu gy'aba alidde wabula nga mu langi zino esinga okweraliikiriza ye yeefaanana ebbumba. Ye kala eya grey kiba kitegeeza sisitimu eyo gye tuyita biliary sisitimu eya akalulwe eba ezibikidde. Ate bo obubi obwa kiragala nabo buliko kye bwoleka nga kwotadde n'obuddugavu. Wabaawo ate stool mu luso tumuyita black tare stool. Stool oyo atera okubeerawo mu bantu abalina bleeding mu kyenda. Ono green atera kujja kuba green kirungo ekiva mu pancreas pancreatic juice oluusi aba mungi naawa obubi kala eya kiragala. Mu mbeera yonna omusawo akubiriza omuntu alabye obubonero buno okuddukira mu bakugu asobole okujjanjabibwa. Endwadde ez'enjawulo ziyolekera mu bubonero obw'enjawulo kyokka emirundi bingi abantu babitunuulira kyamuli nga salambwa lya nsenke. Jennifer Kabale, Agafiyo, ku Spark TV.